tubanirizaako mwenna abatulaba gye musinzidde okubanga mutulaba n'abatugoberera banafe abali e US Mugema David ali US okwano gwaffe Johnson ali German mwebale okubanga mutugoberera Saka abali e Uganda Rwanda Kenya Tanzania mwebale okubanga mutugoberera wano ku Great Media UG tusinzira Mubende lero tutuddeko wano ku Nakayima kafono ka byafaayo kubanga kye kimu ku bifondoozi ebyasooka okuba ebyamaanyi mu Mubende ku mulembe gwa Kasirye the late Kasirye Gwanga mulembe Gobote 1 yes ku mulembe Gobote 1 hotel yasookera ddala wano mu Mubende kikyaliwo ne kati kikyalina ebyenjawulo by the way okwawukana ku hoteli endala so bw'oba otusemuko mu Mubende odanga da Mubarakisi hoteli weeri era kuliko Nakayima hotel welcomes you wetutudde leero ndina omukulu Mayor Innocent Ssekiziyivu Mayor wa Mubende municipality ono naabaddeko kati kigenda wera myaka 10 ndowooza nga ye Mayor jiri anti kigenda wera 10 lwaki ojeegaana ate ekisanja wekigwerako sebo kigenda koma makati okituwe then ate nga yaliko kansala ekiyuni azakulembera chairman erosifiri bisanja bisatu senior politician gwentudde naye chairman werosifo ebisanja 2 tutuddeko naye wano tugenda kuwayamu waliwo envuvuumo enguudo ezikoleddwa mu kibuga Mubende municipality kuliko n'amataalo zakolebwa mu biseera nga tugenda mu kaluka 2021 ezikomekerezebwa ndowooza nga kaggwako ne kati wakyaliwo ezikolebwa mu nkola ya Usimiti waliwo speculations eziraga tiyali lobbying abamu babuuza nedda Usimiti eri eggulu eriwa eri mu buli municipality ate yono yagijjawa kyagamba yazireetera n'eri ekyongo kitadde ebbali yenga kumyanga aluddewo kuba ngamba mpulira envuvuumo era simanyi babituufu akomawo 2026 ku bwa meeya ajja tumenyera mukko byawulira nti ye tannabikwatako mu myaka gye 10 n'emirala gy'asaba abamwongere atuule byatannakwatako byalowooza nga byansonga n'ebiyinza okuba nga biremye kwano bwatulimba nti alina tawali kimulemye ajja kuba politician bano ababala ebyokulya ne buli muntu akkiriza nti kino kinnemye wadde kino tukikoze kuba Mwami Museveni yakkirizaako lumu kyenguzagirwanyisiza naye like emulemi n'akola buli kimu kitegeeza nono agenda tuyitira mukale gwe Munamubende n'aliawo nawangalire wala banafa wale Dubai nga muli ba Mubende muno abali Kiganda awo wonna mwenna mbalaba comments za mwentero ziyisaayisaamuko wadde sibaddamu naye nziyisaamuko nezisoma mukalire tugenda kuwayamuko ku kibuga Mubende municipality progressing yakyo kiri eriruddawa kubanze we nalabye ku nguudo ekyabadde ekyokubiri kyabadde kyakulowooza ku katala akamaanyi ndaba kali mu kuzimbi wakanagwa ddi waliwo n'oluvuvumo lw'empulira ti emidaala gyonna baagigula dda nga kakyali ku musingi kati oba ono yabivunaanyizibwako basiyeye osanga ayinza otubuulira kuba naye nali njagalayo omudaala tekeko edduuka lye litunda amazzi gano ag'akaveera ag'ekikumi kubanga ebintu si byangu tusanise okulawo omukulu Mayor Innocent Ssekiziyivu oyinjiwaze obuveera mu town mpozi kati nakyo kibi ndi mukutatana mbeera ya gundi so mukama wange nsanyusa okulaba namusa abagoberera TV eno iki mwenna mu nsi yonna nga ntuusa okulamusa kwange okuva Mubende municipality Mubende district fe abaaniriza abagenyi abave Fort Poto abave Kibaale bonna pozi ne minister ne prime minister aitawana Ferutimbe ngoyingira Buganda so Ssaabasajja yatwesiganya tubeere wano ng'olutimbe nga twaniriza ate nga tusiibula abamaze okuyita mu Buganda so ekyo kintu kikulu mwebale nnyo mbebaza emirimu gye mukola tugezaako ndi musanyufu mukama wange nti abantu bagezezzaako okukola Mubende nange wenagituukiramu kati myaka 5 eyina ebikyuse mbadde mu nsi ez'enjawulo era nga TV eno weerabibwa abantu abali mu nsi ez'enjawulo n'otuukayo n'ogamba omuntu komawo eka tutetenkanye kweganga gyali tebitambulanga oligenda okuddira nga n'omwana wali maaso nga tuli wala tekyamugoba ekyo nakyo kisoboka opportunities mu Uganda nyingi weewaawo n'aboogera ebyabwe babyogera naye Uganda y'ensi gy'osobola okukola kyoyagala nga tomanya ani akulembera ne bakamula obutunda awo n'abutambuza
nakola ekintu kyengo kiraba kintu kitono tono batafuddeyo kwani akulembera ogenda kakati abantu babeera ebweru bagenda ne babalimba ne babatuntuza nti wojjire Uganda yonna kibi nnyo gocha naye nze ngamba nti Uganda ina opportunities nyingi omuntu wabeera nga is a good entrepreneur asobola okutandika ebintu bingi. Mubende municipality eno gyolaba eri Mubende district emu ku district 35 ezasooka mu Uganda era Mubende yatandika okuteekateekebwa okufuuka town board mwaka gw'75 mwaka gw'76 nefuuka town council. Ekyomukisa omubi yalaalira ku town council emyaka mingi kumpi yamala emyaka nga 45 watandikira okubeera meya yali tekyali town council yali efuse municipality kakati ne bwebeera town council ezikutulwamu ebitundu bibiri first phase yeyo nga wakava mu town board oteekwa ogimalako emyaka nga 5 oba 10 n'ogenda mu second phase eyo ekuteekateeka ofuuke municipality naye kibi town council ye Mubende yafuuka town council ate teyagenda ku second phase kyovola emikisa mingi kyagiyitako nga bwogenda mu town councils endala ezakkiriza ne zigenda mu second phase eyo nga zikaseese nga zibundi bujjo nga Masaka Luddawa batandika okufuna ebintu ebingi kati ffe buli kaseera bwe batutunuliranga mu town council yakatandika nga bwe tulina Kasambya nga bwe tulina wali mu Kyenda nga bwe tulina Nabingoola twamala emyaka 45 nga tuli ku municipal town council etandika so mwena abafunye town councils bayitiramu nti eyo phase esooka muleke ejjirwako musabe mangu mugende ku second phase ebe bateekateeka mangu okulaba nga mutuuka mu kitiibwa ekya municipality so mwaka gwa 2016 yakukwasa obuyinza Mubende municipality yafuuka municipality naye nga ekyo okusomozebwa kwe twafuna ffe twatuukira okufuuka municipality nga bataddewo threshold nga muteekwa okubeera abantu 10,000 okufuuka kati 10,000 egyo ne gituleetera akabasa Mubende municipality nebeera nnene nnyo. Mubende municipality esinga Masaka City obunene tuli ku square kilometers 299 okusinga ku Masaka tusinga districts 8 obunene abamanyi district y'e Busia Mubende municipality esinga district y'e Busia obunene district enamba exactly. atenga mu municipality atenga ffe tuli municipality kyokka ng'eri Busia erina municipality ate erina ne district kitegeeza nti funds zeefuna ate zikubyamu ezaffe emirundi ebiri naye ng'ate ffe tuli municipality so okufuna abantu 10,000 kyatuleetera obuzibu bungi era ne twesanga nga tufunye ebitundu bingi ebitali productive naye ng'ate bijja kusaba services kubanga ku byalo 75 bye nnina tulinako ebyalo 21 bye tujjako ssente omusolo ebisigadde biri dependent bitegangalo birindamu oluguudo lubi tetulina mazzi essomero tulina eddwaliro tetulina naye nga bw'okitunuulira ate eyo terikakola ki terikavaayo so okono okusomozebwa kunene kuba kitegeeza nti oddira ssente z'abantu bano ez'ebyalo ebiri active ate n'ozigabanyamu n'ozitwala n'ewatali ki n'ewatali active naye ekyo tetukifaako kubanga Mubende municipality ejja kukola efuuka city tetwagala ate bwefuuka city tufaanane nga ebibuga bino ebifuuse city ate bwe byafuuka era ne byagala okweyongeza kati Mubende nga yasazeewo okufuuka city teyeeyongeza kubanga size gye yina ekola ki emala so tulina divisions 3 east west ne south tulina okuwawula waliwo bawulira bagamba southern division eastern no kiri east west south ffe tetulina western division twakoma ku south division east division kati bw'ona okikozesa nga olina empapula z'okola n'oteekako southern oyinza okwesanga nga kiri projected kubanga kijja genda mu system kigenda Mubende teriyo western division ako njagadde mu katwale nga kantu kakulu kubanga kakulu nnyo twali tufuuka municipality twalina ebigendererwa ekigendererwa ekisooka tawuni yonna ng'ekula erina okukola kye bayita physical plan kubanga oba tolina physical plan tosobola qualifyinga ku funding ez'enjawulo era abantu obawulira bagamba lwaki Mubende municipality yafuna with media yakola ki council kye yasooka okukola kwekola physical plan anti awo mbadde era njagala okutandikira nti usimidi mwagituusa muti okubanga qualification number 1 teri ali gifuna nga talina physical plan
mwali muyina physical plan gye twasookerako nga twakayingira mu bukulembeze. Kakati competition ebeerawo kubanga ezo ssente za gavumenti nga gavumenti ezijja mu World Bank banja naye World Bank yateekawo conditions nti yakoowa okujja okukola activities zaayo nga ate yakamala ozikola ne zitandika okubeera contested. Naga nti kakati kino nze wano wange naye kati wabanga waliwo physical plan nti ekifo kino tuteekwa kuteekawo oluguudo bw'oluteekawo teyasobola kugenda duchalenginga mu kooti kuba physical plan eba yayita ate nekakasa ate physical plan ekakasibwa parliament. So ekyo kyatuyamba nnyo kubanga twalimbiranye ne municipalities endala nnyingi. So nebaza council yasooka nti twasooka okutunulira ekintu ekikulu ate bwe twamala okukitunulira ne kitusobozesa okubanga twakwalifayinga. Emiranye ebeerawo naye lobbying njagala kukakasa era nebulamu omaye ebintu bino abantu bagenda ne babisaagiramu naye njagala bategeeza nti bw'olibeera omukulembeze nga tova mu ofiisi ebintu bingi bikuyitako. Ate era njagala kukakasa nti ebintu bino nga bw'obiraba olina okumanya ekintu kimu okubikola obulungi olina okubeera n'abantu beweekwata nga bamanyi. Mubende municipality twatandika okukola ebintu bino mu mwaka gwa 2019. Mwaka gwa 2019 okutuuka kati twakabeera abasinze okukola obulungi mu World Bank emirundi ebiri. The best abasinze okukola emirimu. Kugundi kuliko amanda genda okajja kuli ku motoka kuliko amanda ebitwale wali. Kakati twakabeera ab'olubereberye emirundi ebiri. The best performing municipalities in Westmead. Nkujjira kiri kyogamba. Ate era ne tubeera ab'okubiri emirundi ebiri. Ate mu assessment ya Prime Minister ne tubeera bakubiri. Kakati ekyo wali bw'oyingirawo kino ekyenkugambye ekyokubanga oli mukulembeze asoose owookubiri kikuwa ssente nnyingi. Kubanga balibo World Bank egamba bw'okola obulungi eddira ssente z'oli atakoze bulungi n'ezireeta ewuwo. Kyova olaba bamugamba nti twasooka ne tubagamba enguudo ntono naye kati nga tukola nnyingi buli lw'okulembera n'obeera owookubiri bakwata ssente ne bakola ki. Ekyokubiri lwaki ekirala kye batunuulira bw'obeera nga onoofuna ssente za World Bank tobeera n'abakozi bali mu acting position. Obuzibu bwonna bwonna obuzimu local government ezisinga buli gy'ogenda osanga nga abakozi baabwe ebitundu 80 bali mu acting position nga ate tewali na nsonga lwaki bali mu acting position kubanga ogenda n'osanga nga baqualifying. Ate etteeka lya Uganda teryagamba nti omwana we Mubende akole Mubende. Ne bw'oba omujje Kabale nga qualifying ne bw'oba omujje Gulu akole. Nze wano ninawo abantu b'Teso ninawo abe Western region ninawo abe Central region. Kasabanga qualified. Kakati era olaba nti bantu bangi batandika mu World Bank ekisinza obaleetera obuzibu kamuli ludda kuga tukyalinda omwana waffe asome naye okyalinda omwana wammwe asome kyokka ssente ezikola infrastructure zifiiriddwa. So kati Mubende Council ne tusalawo nti awo tetuligwawo kabonero. Mugezaako 100% tukikolera ddala oteekwa okubeera substantive ebya acting nedda. District Service Commission weeri abasaba emirimu weebali kati lwaki tubeera mu acting position. So ekyo kituwa enkizo nnene. Ekyokubiri kibayita execution engeri gy'okolamu emirimu. Kati njagala kuwa ekyokulabirako abantu bagenda mu field n'agenda mu kitabo ky'essomero n'agamba nsanze abasomesa batono. Abasomesa bano mulina okumakinga sure nti mujja ne mutuuka ng'obudde bukyali. World Bank bw'ejja okukola assessment tekoma ku comment eyo. Ejja n'egigoberera mu education ega mwakola comment eno mu kitabo ky'ekisomero weeriti. Mwagikolako ki mundage nti mwagikolako teyakoma kuwandiikako buwandiisi. Ekirala World Bank ng'ofunye ssente zino etunuulira nnyo ebintu byebateeka mu bajeti byokoze. Ebintu ebiri mu development plan ey'emyaka 2 byogoberera oba ojja oteekamu gwe byoyiyiza. Ebintu bino gavumenti yabituwa
birungi nnyo okuba ntitookera ku makya n'olowooza bulowooza. Enteekateeka ya gavumenti egamba tubeere n'olukiiko lwe bayita budget conference okuva ku SL oba ku LC1 ate mu budde obugere tugende ku LC2 nabo bapropose bye baagala muteeke mu budget, tugende ku division bapropose bye baagala okuteeka mu budget. Municipality terina kyeteeka mu budget kubanga terina weeri. Municipality ekwata bye bakuŋŋaanyiza okuva mu divisions byekola. Kati n'osanga olinga agamba nti nze ŋŋambye, bakubuuza ekyo ky'ogambye tulage eri wansi bakisaba. Enteekateeka ya Wusimidi eri mu municipalities nga mmeka? 22. Eri mu municipalities 22. Era nayo nguudo, bitaala byonna bwe batyo babikola. babikola. Kakati naye kiki ky'okola kiva ku municipality yo. Waliwo boosanga nga baguze bitaala byokka. Nibaga kati ffe katugule ebitaala tubiyinjiwaze. Naye kati olw'okuba ffe twali ku zero, tulina okukola enguudo, tulina okuteekako amataala, tulina okuteekako abantu bwe batambulira, tulina okuteekako emiti, tulina okuteekako beautification, n'okola embe abantu bwe banaawummuliranga. Okugenda mpaka Kasaana. Exactly. At least Pascal mwakute n'emiti ndwawo gendayo ne at least ebyo byonse olubiraba. Ffe ekyo kye tutunuulira nti tetujja kugamba nti tubeerenga Masaka kuba Masaka ebintu ebisinga yabifuna na mirembe gya kinaana. Mulimu ne Nayitayo ndowooza yali 2016. Knife Road, omugagga Knife. Yabakolera street number eri wansi Knife Road. Ate olabikira ddala bulungi. So kakati ffe Mubende tukyali mu mbeera egamba nti tuli mu infancy stage, tutandika ekibuga. Ekituyambye kwe kukitandika nga gavumenti yatuproposing okubeeramu abo abafuna ssente ezituboostinga. Kitegeeza bwe tunaa tukoze bulungi olaba katutandise okukola enguudo awatanabeera bizimbe. Bw'otunuulira ggwe okusinziira nga bwe mutambudde regardless Wusimidi. Gavumenti nga gavumenti ebakwasizzaako mu municipality okubaako weetuuka. Oba wakyaliwo ko obunafaawo. Essente ze tukozesa mu gavumenti nga tuli mu local government si yange yokka. Zonna local government zo mu Uganda ebitundu 95 ziva ku central government. Kubanga zino ssente ezaffe eza local revenue ntono nnyo. Era kyovola gavumenti ekuwa ssente buli kwota, nekutera mu ssente mu byobulamu, nekutera ssente mu production, nekutera ssente mu education, nekutera ssente mu community, musobole okukola. Amalwaliro ga municipality agali mu divisions gali gatya? Malungi nnyo. Era ekimu ekyatuweesa ssente juuzi okuba mu sagalo oyogererwa kubanga munnabyabufuzi. Kati kyenkusaba bw'ova wano nja kuwa emmotoka ogenda ogatuukeko gonna ogakuba ebifaananyi era ogawe abantu abo abalaba TV eno kuba tukoledde ekintu kya muwendo nnyo. Twasanga amalwaliro ago mabi nnyo ne tuga rehabilitatinga ogaddiramu ddala. Ne tusekiwalinga ettaka ne tulifunira ebyapa ate ne tukateekako ne chain link okugeetoolooza okulaba nti tewali muntu ajja kwenkrokinga ttaka ero ate buli ddwaliro ne tuliteekako ne staff quarter abasawo basobole okuba nga gye bali. Sofa bw'oba oyogera ku bimu kati ng'enguudo bitaala omuntu waba avuze around town mu Mubende asobola obbiraba ebyo. Waliwo ebiri inside bye tasobola kulaba. Ebiri obanga ebiri administrative. That's true. Kwegamba nga tujja kwetaaga bwetaaza okutunyonyola otugambe kino kitambula kiterewe kiti naye si ggwe kati nze kankuwe. Sofa mu myaka gino omusanvu gwe wakatambula wadde teginajjula wadde ebisanja bimala 10. Biki by'ogamba nti bino binnemye okukwatako oba obunafu bwange oba obunafu bwa gavumenti? Omanyi nze nzikiriza nnyo mu kyesisobodde. Kinyambako olumu okunyweza ate kyensobodde. Ate yakikuyamba okulwana okituukeko. Nina nze byenina byempulira. Byennyina okugamba. Ekitusibye enkalu okuyonja ekibuga. Kikyaga kiki? Okuyonja ekibuga kikyatusibye enkalu. Twasobola okufuna emmotoka naye kino kiriwa. Mmotoka teriemu? Tulina emmotoka 2 ne tractor. Ekisinza otusiba enkalu si ffeffekka ng'abakulembeze naye endowooza ya buli muntu. Kubanga omuntu ajja ebisasiro ewaka n'abiteeka ku kkubo. Ajja ebisasiro wonna waabijje ng'ali comfortable n'abituusa ewaka n'abyagala nnyo nga tannajjamu kyayagala. Naye olumala okujjamu kyayagala obwongo ne butabuka
n'atandika okugamba kati wenjagala wembikola ki kyokka nga luli abadde tannabijjamu kyayagala abadde abikoze eki abadde abyagala kati n'omubuuza oba wasobodde obbima naye ate biruli bibadde binene kuba bibadde bikyalimu nekyoyagala naye bw'omaze obbijjamu ate ne bifuuka bitono ne bikufuukira ekizibu ekyo kimu eyo disipulini si nnungi. Ekyokubiri bw'ogenda mu Central Region ebisasiro bingi okusinga mu regions endala. Region endala Western ne Northern bye bateeka mu sefuliya byonna babirya. Central Region ebiteekebwa mu sefuliya balyako kimu kyakubiri. Oluusi balya kwota ebisigadde byonna babirya. Emizingoonyi esaani obuzibu buvudde ku kyokubanga kasasiro atuuka obbeetuumako mu kibuga. Tatwetuumyeko kuba tumukolako naye ngamba tetunnamukola kubanga wali badde ombuuza mu percentage tukyali ku 50%. Temuna perfectinga. Ebitundu 5 tetunnabi collecting. Ate mu Uganda yonna tewali yabadde collecting 60% nga ne Kampala capital authority gitaddeko. Hoima. Mayini mfunye omukisa gumu ntambuddeko. N'embalala eyo balina enkola ya dustbins. Lwaki wane Mubende temunnaba kugikola enteekateeka eyo? Ati tumuvinga olutujja tutambula tutuukayo manyi kiringanga Katonda bwe yali akola ensi mu busobozi bwe yali asobola okugaba byonna bibeerewo naye era bw'oba osoma Bayibuli bagamba olunaku luno yakola kino olunaku luno yakola kino. Kaakati nagambye nti ekyali kituqualifying okufuna ssente si za World Bank zokka yali physical planning ate ng'eyo naye etwala ki ssente. Kaakati olwaleero tojja kugamba muntu osuula bisasiro nga tayawula luguudo na lutali luguudo. Oyagala omugambe nti kati luno luguudo omugambe nti wano tebateekawo bisasiro wano betu kati ogenda omutuusa ogenda omutambuza n'omutindo nga bw'ogukuza. So naye ng'ekyo kyonna kyonna tetunnakyogerako tulina okusoomoozebwa kw'obuveera obwo si bulinaako kamandi. Obuveera nabwo buleetedde kyamaanyi. Obuveera buleese ekizibu ky'otolabanga kubanga akaveera kamu okimanyi kayinza okuva ku Nakaimawo ne katuuka ku highway empewo nekazunza nekazunza. Kakati ekirala Mubende ogimanyi nti eyitwamu districts nyingi. Ku highway tulina abantu we bawummulira. Tugezezaako okubulira abantu taxi baasi muteeke naye omuntu oluva awo agenda asuula bw'aba agenda Kampala obuveera obusanga paka mu 9. Bw'oba odde eno ogenda paka kumpi ku booda ya Mubende ne Kyegeegwa balya basuula. Ate obuveera bugenze n'ebyalo bungi. Kakati ffe mu tawuni butukuba nnyo kubanga ebintu ebisinga byonna eby'obuveera babisaba okulira luddawa mu tawuni wano. Ekirala ekibasibye enkalo. Kakati obukyafu obwo ne butusiba enkalo. Ekitusibye enkalo ekirala ne tuwulira nti zikyatusibye ne tuwulira nga zitusibidde ddala. Tetunnakola buli division kubeera mu secondary. Division kuba ne secondary school. Buvunaanyizibwa bwa government oba mu abali mu physical planning. Kakati nze nkiikirira government. Bwe njogera ekintu ne chairman LC1 aba mwali. Kakati wambuuziza kiki ekikusibye enkalo kubanga nze Ssekiziyivu n'alibadde neegaana nti ekyo si kyange. Wandibadde ongambe wange sinazimba nju oba sinakola tibyebyo. Kakati bwebanga bya government ffenna tukwatira nti East Division twatandika public secondary school. Tuli mu kugigoba ne ministry era ettaka lyagulwa ekazi 7. Ffe facilities zaffe nga ze twetaaga okukola nga municipal level tuzitaddewo. Kati tugezaako okuperereza gavumenti erowooze eteekemu ssente kubanga abaana baffe bangi. Ekyo ekusoomoozebwa kutwafunako kuno bwe twali tufuna municipality amasomero gonna aga secondary gali wano mu nucleus town kye tuyita central business area. Kakati tetwafunako. Kakati ogenda n'otunulira nga West Division eyina Ame eyina ne Kasenyi tebaweza kilomita buli omu kuliraana munne. Naye West Division eri Kajunju eri Kayinja owulirayo eyo kilometers nga 12 okuva wano tewali secondary. Kyokka ate bw'ogenda eri bagamba mu data yaffe oyo alina secondary 2 naye nga ziri wamu distance tagikoze etagirowoozezaawo. Ate n'omwana ova e Kayinja okujja asomera mu ago amasomero mu butuufu luba lugendo. Ate nga ne terrain y'amakubo sigemaki n'okusoomoozebwa kwe bayitamu. Kati tulina South Division essomero erina limu lya right secondary olaba eriri ate liriraanye ne West Division. Genda Lwebigaji Kisagazi
exactly kakati tugamba nti okukukyali kusomooza era ffe tugamba nti newakubadde tulina secondary naye ate teziri distributed weziri ate interest z'abantu si wezikola ki si weziri ekirala mubyolabanga bikyagala kyetulaba nti tukyaga manyi buli lwomanyanga awali obunafu kitegeeza oba osobola obukolako ekyatusibye empina kwe kulaba nga tulina facility ennungi eye abantu we bawummulira gye twayise nga stadium bw'ogenda e Masaka bw'ogenda e Mityana wali ekisaawe ekizimbe bulungi okolera parking kyemuli mukola wano ku Mayor's Garden nawulira ku nti mwawa Mayor's Garden ate ekyo kyo kyakuwummuliramu naye kakati tuli mu nteekateeka etandika okukola ekisaawe ekijja okubeera ekyomulembe ate kiri ekyakasaana ekasaana alina okusoomozebwa kumu nti bw'oba okola ekisaawe ekyo kyolaba awo eyebeera parking kuba tosobola kuteeka kisaawe ku ekemu n'ekitundu ekisaawe kyagala acres wakati w'essatu n'ennya era kati twafunye acres 7 ate nga ziri mu makkati mukulu kazera awo abadde akolera kumbucha tugenda okuteeka ekisaawe ate tugenda kuteekawo kimu tugenda kuteekawo n'ekya rugby tuteekewo ebisaawe bingi netball volleyball ensero mugiyita mutya basketball kakati ekisinza otuleetera obuzibu bw'otunuulira Africa tutunuli ball games za bika bingi naye abantu batunuulira mupiira naye ng'abaana ba stars bangi bali mu nsi nnyingi nga tebakuba mupiira naye nga bazanya emizannyo emirala kati advantage eri Mubende nti tulina space kati olutalo lwaffe kufuna partners nawulidde kazira akenda vaawo ate nga ba partners nabo tubalina tumaze obafuna so okubadde okusoomozebwa okulala kwennina era kwesaagala kwejja kwe kulwana n'ebireekaana mu tawuni ebyogana tukyayina omuze ogw'abantu okulowooza nti bwakola wano ebbaala n'atali mu bbaala ateekwa okuwulira ebiri mu bbaala kugamba music ekibuga kireekaana nnyo naye onaakirwanyisa otya nga ndaba mu municipality ezisinga nga gyebiri anti essenyiga bwakwata abantu bonna tekitegeeza nti si bulwadde ekyo kiyiga okuva ne leero gwe bw'onooyita ku bantu 10 nga balwadde basenyiga nonga kati senyiga tebukyali bulwadde abantu okubanga tetukuuma noise bulungi nga weesaanidde kibi si Mubende municipality era kyova olaba ndowooza nnyo ekiro oluusi nga nvuga ne ngamba no stop ate twabawondinga tokoga omanyi bw'obeera omuzadde omanyi wali mu system ya administration wali kye bayita hammer and nail tigwe buli kintu kyonna ejja kubeera hammer and nail okolamu carrot and stick noga budde buno kansooka ensomesa abantu n'omugamba nti kati omanyi music eyo gw'otadde baliraanwa abo bayinza okuba nga balina omulwadde ekiro ekyo nakyo kiri awo kati juzi tubadde tutandise n'okuba advert sawa 10 ez'ekiro okutuusa we navuze ekiro nembikwatira nzikenyini nimbagamba bane tuddeyo tugende tuparking era abamu baabuuse mu mmotoka ne badduka nga balowooza nti waliwo poliisi nembaga kati woddukidde mu mmotoka kitegeeza naawe ekyobadde okola kimanyi tikikyamu kakati ekarakita abantu okumanya nti selfishness okwefaako wekka nga ofuna ssente kintu kibi buli lwoba okola ekintu weebuuze how about the neighbor ebyo ebintu bina byenkunnyonnyodde bikyaliriggwa mu kanso ekitegeeza byebyo byolabanga ebisoomoozi byendabanga ebinsoomooza kati ntandise waliwo envuuvuumo ezigambibwa nti mwatunda Mayor's Garden era mwezi envuuvuumo ziyita nvuuvuumo kuba teri yali avuddeyo na ndagaano ate kati gwe mmanyi asembayo ku ekyo abamu bagamba n'ogamba wasale biki kyesinaako bukakafu siriyayolesa mubiri oyinza okukwata ssente za World Bank n'oziteeka we baagula n'akatale we kali baagamba natundawo oyinza okukwata ssente za kuba World Bank kyesooka okukusaba kyapa bakiwulidde sewo kyapa ekyapa kiriwo ekiraga nti obwannannyini buli wano omanyi kakati njala okuyigiriza abantu abali wano naddala mwenna abateekateeka okujja mu politics temumukola kwonoona abantu osobola okujja mu politics nga toyonoonye gw'ovuganya ekituufu kyeki ku Mayor's Garden Mayor's Garden ekyali ya gavumenti ani alinako contract y'okuzimba Mubende municipality era nga tuyita mu scaffolding construction company eri mu okugirongoosa tugenda kuteeka mu children's park abaana we bawummulira we bazannyira tugenda kuteekawo awabeera emizannyo tuteekewo emizannyo gino volleyball biki ate era tumalize tuteekewo
ne boma kakati olaba side ya RDC ekyo kitundu kya His Excellency the President kubanga buli district enkadde za 35 president yabeeranga ne RDC nga waliwo ne wasisinkanira abantu waliwo design kakati ekyo kitugenda okukola awo kimale ebisigadde tujja bitwala eri gye tufunye ettaka awassigadde biba nabanga byakusasulira oyingirayo oba kisinziira kati gwe bonoga oyagala kukuba kivulu nga bino ebibadde mu kisaawe tegezawo kyabwerere kiti tujja kukuwa kyabwerere naye ebintu ng'omuntu ganjagala kuwummulako free genda owummule naye nga olina eriisa erikulaba owummudde otya kubanga waliwo facilities za gavumenti nyingi tulina RDC tulina kooti tulina state attorney kati bagenda kuzimbawo ne high court tojja kujja kuwummula actually ndoza n'okugwa yawedde kwa nsula behind ndaba bazimbe eyo maintenance ate yo magistrates court ya magistrate naye high court ebadde giyiikiriza nga ejja neekolerawo kati awali containers wagenda okugenda high court wana waliwo container kubanga ffe nga ba municipality twasazeewo abantu ba Mubende lwaki municipality tuwaayo ttaka kubanga kati high court bwe tabeera wano ebeera Kiboga oba wajja kuba wala jjukira bw'oleeta high court ebeera n'abakozi abasukka mu 100 nga baayo kitegeeza nti abatunda emmere bagenda kuyinjiwaza ab'amaduuka bajja kugulanga ebintu abanyumba ezisulwamu bajja kukolanga bweba nabano bajjaaji obamanyi asula mu nju emu yekka kati ojja kwesanga nga oli agamba mwezi bukadde 2 omanyi bubeera omukulembeze bwoti obwoleeta ssente ekyokubiri kiva ku kyokuteekawo speculations nti wabba akalulu ate kakati njagala nze kubuuza nze mbadde mu kalulu kuva 98 kanjigirize abantu akalulu kyangu okuba campaign akalulu kone katagenda mu box naye nga naye musango gwavuganya kyangu akalulu kugenda mu box ne katagenda ku tale center nga kizibu kyo gwavuganya kyangu akalulu kugenda ku tale sheet ne katalangirirwa naye byonna bibalibwa ku bunafu gwavuganya owulidde owekitiibwa Kigongo nzindi wa NRM abantu bamalanga akamyufu nga bakayana nnyo nti banzibye yatuyita n'atugamba naye watasobola kuuma kalulu kamyufu kati onotukakasa otya nti jeno onoogisobola nze Mubende municipality eyina ebifo awalonderwa 73 nkusaba enkyojje wange nkulage declaration form 73 nga ziriko aba agent abaali abavuganya zonna za sayiningiwa naye oyinza okugenda n'obuuza kubamu abanvuganya nga n'omugamba leeta declaration forms zino 73 nga zonna tazirina buba bunafu bw'oyo avuganya buba bunafu bwo buvunaanyizibwa bwo gwe candidate okutegeka ttiimu era ogyorganizing nze sibba kalulu kubanga nina ligase nina brand Mubende ogimanyi wali ompuliddeko mu ntalo z'abannabyabufuzi wali ompuliddeko nga mpalampa nze bwe nfuna obukulembeze ntuula wansi ngatta ebintu bibiri nze nga Ssekiziyivu njagala ki engineer mu kisanja kino ate gavumenti gyempeereza eyina core objectives zaayo ng'eyita mu budget zebeetegese bye nina okukola embuuza mu byobulamu wataddeyo ki mu byobulamu mu myaka 7 tuzimbye health center 3 eyerwa emikomago n'eyerwa abagabo health center zonna tuzirenovatinze tuzirehabilitatinze okiraba ne tuziteekako solar ne tuzisiba chain link tebakyasobola zibba awo gavumenti gyenkiikirira mba ngikoledde kuba ssente yezimba ne tugenda mu education ojja genda mu masomero 24 ojja kusanga buli somero twarenovatingako essomero ate tuzimbye classrooms 12 ne tukola desks 818 ezo zonna ssente ziva mu gavumenti okiwulire mukama wange kati bw'oba okola gavumenti ekukkiriza nti ekuwadde priority areas okiraba naye ate gwe ng'omukulembeze ozisoosowaza n'ogamba ratio y'abaana tukwataganya oba oyina abaana 6 ng'oyagala buli abaana ku desk batoleko 4 tobama n'oganja kuteekayo desk ogamba bugende nti kakati neetaaga nina shortfall ya desk 10 nja zifulumiza mu myaka bweziti eyo ekyo obe ng'okikoze eki ng'okimaze waliwo ekirala waliwo speculations nti akatale ke bali mu kuzimba emidaala mwagigabadda kituufu era bagibanga gye giri
bayinza kuyita bakole batya okugifuna akati bwe twali tukola akatale ako twajjawo abantu ate nga World Bank ekusaba nti abantu bojjeewo olina obbazaawo era abantu abo balina association era bye bagenda okusooka okuddawo kati oli bwaga nti kaggwawo ayinza okuba mutuufu naye nga si mutuufu 100 ku 100 kubanga kati akatale ako oli akabaddewo tekabadde kakkalina kakati tulina floor esooka wansi gye tuyita ground floor ate nitubeera ne floor 2 waggulu kitegeeza abantu abagenda okubeerako bajja kubeera 3 times abaaliwo luli naye kalica y'abantu baffe tewali ayagala kukolera waggulu bonna batunulidde luddawa naye kakati kijja kusinzira kati aba hotels bonna tugenda bakanyuga waggulu ne bwoba nga waliwo mudde waggulu kubanga okulya genda waggulu ate tukozeewo bulungi n'omulema ajja kugenda okuba waliwo ramps ennungi ekiraba sigamba nti madaala ajja kugenda n'oli ne waawo wakagaali ajja kwevuga bulungi waliwo ebintu bye tujja okuteeka waggulu nga tulaba nti kakati oli ayagala woofiisi akoze farm lawyer kikwetaaga okubeera wansi linnya waggulu karakita y'abannayuganda ne bwogenda e Kampala tebannayiga kukolera mu kalina ensasula enaabanga eti jakuba ya banka ensasula era jakuba ya banka kuba kati gavumenti yasalawo central government ngeyita mu parliament ffe tetukyabeera n'akawunti n'emu okusaba kusabirwawa ku municipality ojja kusaba ku municipality mu office ki gyoyinza oyitiramu okusaba system esaba tuyina commercial officer tuyina production department wewajja okuba system esaba naye nga kyetutaagala abatuwuliriza mwenna kwesiba nnyo ku midaala gya wansi abo abantu ensanvu abantu ensanvu abo abaalimu balina okudda era n'akatale k'emmere ke tukoze abaalimu kubanga kalimu akatale k'emmere embisi kalimu lockups ze tuyita amaduuka kajja kubeerawo ne paaka eya motoka ezigenda ekibaale 10 oluddawa exactly so kakati okusaba musooke mulinde kubanga kati tekannaggwa tusuubira okukaggulawo omwezi bwe tusabye nga pulezidenti akkiriza kayinza kuggulwawo omwaka gujja mu mwezi nga gwakuna kuba kajja kuba kawedde naye nga kyenjagala obbategeeza nti obutale tugenda kuzimba bungi ekyo bukireke beeraliikiriza ate buli tugenda okuzimba akatale waliwo strategic mujja kubanga mwagalawo kankuzeeyo ku myaka gye wasooka okukola nga senior councillor kati myaka 7 nga meeya omuntu yandibadde alina ekibuuzo lwaki towummula politics it's a brilliant idea nze siwummula politics naye ntera okukyusa ebifo kubanga okubeera mu politics nga mpeerera it is my right n'okunvuganya it's people's right so njagala okutegeeza nti tebateekawo myaka nti wummulira myaka bwe giti bagamba ogenda kujja naye bw'obeera ng'oli relevant ng'okyali relevant kati nkutegeezeza ebintu bye nkyagala okukola ate nga mbitaddeko nyesira kubanga ne contact nziteekamu nnyo amaanyi kakati okugamba nti World Bank yegenda okusponsoringa ebyo tugenda okukola wali ebisaawe biki initiative ya Ssekiziyivu using ngenze Germany wakiwulira ekyo mu covid ne batuwa sente juzi ngenze Germany abazadde bonna abatasobola kugula parafini abatasobola kukola ki nembaleetera ettaano baziteeka mu maka gaabwe initiative yange nenfuna ebitaala Mubende municipality mu Uganda yokka yeesoose ssebo okuba n'ebitaala mu byalo mwami Ssekiziyivu so waliwo eŋŋambo zituulirwa nti ogenda kujja kubwa MP ekirowoozo kyange kikyali kusigala ku bwa mmeeya ogenda kudda ku bwa mmeeya ensonga lwaki njagala nnyo okukola ate nga mu local government ey'obwa mmeeya ne LC5 okusinga bwe wali okukola nze nafuna omudaali ogutali bwa kulwana nafuna omudaali of distinguished personnels in Uganda olw'emirimu gyaffe emirungi gyetukoze kuba abantu abasinga bafuna emidaali gya neyagambanga nti kangende nningize wali bafaanana batya baabawa emidaali naye nze ogwanga omudaali gwakola era bw'ojja mu ofiisi ojja kulaba pulezidenti ng'agumpa gwakola kano ke kagendo sembayo kuba tujja kuba tukufuna mu nsonga ezimu kano kagendo sembayo amazzi ga wano Mubende ge tukozesa mu municipality gava wali kansadala katoma ekkuba erigenda awava amazzi bw'oba oli wagendayo okukola save oba kukola ki
oyinza otuuka ng'emmotoka sooka emu ebuuse sakabzoba zivuddeyo. Ekyokubiri, amazzi ago galina ekizibu kyesimanyi kiva eri kiva ku service. Galina kizibu ki? Gamanyi okumala ennaku nga tegaliiko like Sunday tegabeerako the whole day. Ettawuni yonna birimu ne gibeera down. Sijja kubuuza by'amasannyalaze kuba ebyo si byo, naye at least eby'amazzi at least ebyo ebimu biyitirako mu ofiisi yo. True. Kituufu ekkubo eryo si bbi nga bw'oyogedde naye era si ddungi. Balikoze mpozi mu myezi ng'ena. Mubende municipality y'emu ku municipality eyina enguudo eziconnectinga twakikola connectivity nti teri w'oligamba nti ekkubo eryo lyafudde therefore sisobola gendayo, wabeerayo alternatives. Okiraba mukama wange ekyo tukikola. Akasozi Kaasadala omuzungu ye yakateekawo ng'ateekawo ekkubo eryo. Kasozi kazibu nnyo. Bw'ogamba okukatandika okukakola twakatadde mu World Bank proposals bwe baba basobola, kubanga bw'omala okuteekayo enguudo ate ba consultant bajja ne bagamba luli viable kola oba teruli viable. Naye nga ffe twalutaddeyo oluguudo olufaanana n'olw'omu lusozi. Ojjukira president bwe yakyalanga nga tubeera ku pressure, naye nga njazi z'oliko tukyasobola kuleetayo greda kubanga greda tewala njazi. Okutuusa ye twakola proposal president n'agikkiriza nga bakola oluguudo lw'Ekagadi Mubende ne bakola oluguudo olwo. Ye proposal gye tutadde ku Kaasadala kuba Kaasadala ali unique mu kukola. Saawa yonna lugenda kukolebwa. Naye nga bw'anaaba terunnakolebwa nga World Bank ekyerowooza ekyakola survey ekyakola assessment na biki, era tujja leero mu ku luguudo lwetugenda okukola mu zino essente ze baatuwadde akawumbi tulukoleko rehabilitation emalako nga bwe tulinda kiri, kubanga akasozi ako keetaaga okusala. Alternative ziri bbiri, akasozi ako oba tokasaze kukka oba olina okukyusa ekkubo. Bw'ogaa nti okyusa ekkubo oyite ewalala olina okugula, kubanga as an engineer alternative gye nali ndaba kukyuka ogende nga weetoolola ekkubo nga bw'ola ekkubo nekkubo erigenda mu bbooma tiryagenda busimbalaala ng'akasozi ako bw'okalaba. Naye kakati wano wonna we waaligambye wooyisa ekkubo bazimbyewo olina okukola compensation and whatever. So kye tugamba katusooke tumaintaininge tunamala okumaintaininga tulinga World Bank. Amazzi njagala okukubya manyi nze ndi muntu asisimula obwongo bw'omuntu. Mu Uganda yonna teri we bapampinga amazzi 24/7 tewali. Kiri wano wonna tekiriyo nga bapampinga amazzi essaawa 24 tekiriyo. Naye gwe bw'ofuna amazzi funa kye bayita reservoir. Reservoir tetegeeza eri gy'owanika, oyinza okuba sente nga tozirina, gulayo ebidomola 10 biteekemu amazzi bwe gabula, kubanga lwe gabaddewo wa harvestinze genkana ki. Abantu baffe bagenda ne balaalira mu kaayana ennyo ne balowooza nti okaayana is the solution. Omuzungu yagamba to avoid challenges is to avoid living. Nze mbirivingira mu challenges ze njikoze ntya. Wano kimanyi nti amasannyalaze ga Uganda ekiro gabeera mangi, naye kimanyi nti abantu bakaanyana nti emisana gabeera matono, kati kigaana okukola ekiro kikinga mangi. Kubanga ensi zonna osanga nga n'ekiro zikola. Kati n'omusanga omuntu ng'asiiba ku leedi akaayana amasannyalaze matono, kola ekiro lwe gali amangi kubanga abasinga baba gavuddeko. Kati simirale n'amazzi, amazzi g'e Mubende tegasobola kubula wiiki nga tebagapampinze. Lwe bagapampinze gwe waka osigazaawo liters ekizibu kugapampinga kiva ku masannyalaze. Amasannyalaze tegabeerawo. Olulala amasannyalaze gajjanga mangi, olulala gajjanga matono. Ate biri ebyuma biri automatic bisensinga bwe kiwulira nga amasannyalaze matono nga kikola kivaako, kubanga singa baakireka kyali badde kifa. Bwe kiwulira amasannyalaze nga mangi era kikola kivaako. Kakati ate emabega twafuna okusoomoozebwa kw'amazzi. Okiwulira mukama wange nti akateebe ako baakakola ng'abantu abafuna amazzi mu Mubende tebawera 200. Kati ne tugaziwa ne tutambula ne tugenda olwayo amazzi gali mu Gungulu, gali mu Kyenda, gali Kanseera. Amazzi we twogera kati oyinza okwesanga gali ku kilometers 209 square meters, kyo kilometers. Naye nga baagakolera municipality eyali ya square kilometer 5, I mean town council. Kakati bali mu ku upgradinga. Kyovola basima enzizi eno neeno amazzi gasobola okukola ki okumala. Wali ekatabalangula abayongeddewo oluzzi, bw'ogenda ekisindizi bayongerayo enzizi. Kakati juzi walaba katebe yaffe yakalira ddala.
era ne tutandika okugoba abantu abasimbye kalitunsi abakoze iki bave ku katebe omusana guno tuyise mungi naye olaba kakati teyakaze so factors nyingi esobola okutuleetera amazzi okuba nga tegako naye zonna si bunafu bwa National Water and Sewerage Corporation naffe ng'abantu kati nkusaba wano mu Uganda tewali kifo olifuna amazzi nga bagapampinga ne gamala essaawa 24 buli lunaku ky'oba okola lwegazze lwaki gasigala mu payipu nga togasumuludde kujja mu bidomolo bye ate nze nkugamba oba tosobola kuzimba eno reserve gateeke mu bidomolo bye byositula kankubulire mukama wange nkyaziza olwaleero abantu tebamanyi nti buli lwotuula awaka nga tokola buli lwobeerawo nga masozo tezikola okaddiwa zinafuwa nze bwe mbeera ewaka ewange saagala nnyo kutuma nja nnyo okubeera nga ntambula nga ntaati naye nga tonzijjamu n'essapatu nembeera ku bigere naye ng'ebintu ebyo byonna byonna mu bulamu kirina kikikola ki omuntu n'otuukako n'otuula mu ntebe mumpe remote mumpe caayi mumpe kino amazzi please be a little bit utambulamu kwata kino kwata kiri funa ekikufuula bize kakati omuntu omu ayagala amazzi agenda agasange nga buli kaseera gayiika buyiikisi mu kimu shawa which is okay niwe kiba kiganye nawe usitulako ekidomolo okijje wokirembese okiteeka wali omanyi nti awo nkozi omulimu oli mutuufu olala ojja kujja kumpita mbulire ku bantu lwaki balwala nnyo abantu amanyi go mu politics mu mukulu ogwo owulira amanyi go gali muki bugumiikiriza nabwetowaze sivo manvuga sitambala bitankwatako kuga politics wotozanya wa blackmail ate politics si uyo no politics owa zenze kaliwo tosobola kuŋŋamba nti tulwanirako gwe muli tolaba nti okuvuganya nga ovuganyiza mu bavubuka olumuki tekikuwa buzibu muli owuliro ina information y'abavubuka n'abakulu bonna mikwano gyange naye njagala okutegeeza ekintu kimu nti abavubuka mikwano gyange mbasaba nti abakyayina balina olugero olugamba nti bwe batolina mukadde mu kika kyo ne mu famire y'oggulayo omu tojja kutambuza politics nga mwenna muli bavubuka kubanga nze Ssekiziyivu ngamba ogenda mpola nze bwe nali bwe ntyo neekoona awo negamba yabula awo negamba sibamu awo negamba kwata wano tosobola kubanga ojja kwetaaga abantu naye nga bw'obadde ojja bonna wabakulubudde you get the point kakati zisirabangayo politics mu Uganda agamba nti regime eno yavuddeko abantu baayo bonna abadde bakola bagenze kuvaako batono era abalala n'obasanga ne bashapinga exactly ekirala ekintu kyensinza okulaba wano okikoze bulungi era okikoledde ddala bw'onootambula bw'oti abantu ojja bazengula abannayuganda naddala abaana abavubuka tebeetonda they are not polite ebintu by'obukulembeze nga tuli mwetowaze nga buli kaseera gw'ogamba nze nsinga ekizibu oba ofunye ekyamaanyi nnyo ffe tulina ffe tugenda ku nkiiko n'ogolwayo size kwogera zize kuwuliriza gwe totegeera nti n'oluguudo si lukole ng'olwakujja kwogera oluusi walitandise oli mukambwe ne bagawaayo tabuuzika n'owuliriza n'omuganda n'omunna oluguudo olwo si lwange kuba abantu bagenda balowooza nti weyafuuka municipality n'olugenda mu kaabuyonjo tulukola kiwulidde mukama wange n'omuganda enguudo za bika bingi waliwo eza LC1 waliwo eza bulungi wansi waliwo eza division waliwo eza municipality eza district eza central government n'ogenda ng'omunnyonnyola ebintu biki bingi naga kati nze omwana wange sijja gendeyo owekitiibwa president tugamba abaana basomera bwereere n'omugamba ate emmere ate uniform ate bw'anaalwala kakati abantu abo betukulembera bo oluusi ebintu babimiranga ggoonya kasi bamugamba bwereera abaana okusoma nga n'empale bagiguze kati ate olina okugenda obimenyamenyebitabo bagenda bireeta kakati bw'otabeera mukwano gwabwe eddwaliro lya bwereere nti n'anaatuusiza okufa naye baagala bamuzeeyo eddwaliro lya bwereere naye omukazi n'afuna olubuto emyezi 9 nga tagenzeeko omukebera kati nali kyamaani w'eddwaliro emyaka 7 okimanyi nti mu ddwaliro tutera kubeera ne theatage naye bakuleeta ng'omwana akuwagamidde mu kugulu nga mu theatre bakyajjanjabayo omuntu ojja kufa kubanga oli tebajja mujja ate theatre bwe bajjayo omuntu
emala ebbanga nga bakyagitegeka efune okubaaga okulala okulongoosa okulala. Kakati oli n'omugamba nti omusawo bw'ogenda mu ddwaliro n'agamba olina olubuto semberako wano kumpi n'eddwaliro, aba akutegeeza nti osobola okubeera n'ekizibu naye bw'onoobeera wala oyinza okufa. Ekirala mu nsi zonna ezikulaakulanye omuntu tagenda mu ddwaliro ndala abazaala ku lwawulidde kaana nga kamuluma, agende ne bamugamba nti waalikomyewo ku lunaku bwe ruti, wano kyetutakola obwo si bunafu bwa musawo, bunafu gwe. Olwayo omuntu agenda nagamba nti dialysis ekyuma ekyensigo kiri expensive, kino kiri expensive na kino kiri expensive, naye gwe watwala obuvunaanyizibwa oga nti mu mbeera yange nempulira sikyali bulungi kangende bankebereko. Eyo topic ndala kwa wagitusuubiza. So at the end of the day ombuuziza abavubuka. Abavubuka mu nsi ezikuze ennyo tosanga bavubuka mu politics. Of course. That's production age. Ave mu production ajje mu politics nga ine experience ate nga ne byagenda okulwanirira abiraba. Ate tasobola kulimbibwa, tasobola kuweebwa corruption mungi kubanga eri abavuddeyo nga ayina bagenda okuddayo okulwanirira. Kyova olaba ensi nga Bufalansa, ensi nga Germany, abalimi bayimirira ne baga tuleese gundi. Yalimako tuleese gundi musuubuzi yakola kino, tuleese engineer yakola kino. Wano kizibu kiri mu Africa. Problem gye tulina wano omwana ava ku university ngafuuse politician. Olunaku lwakola graduation n'alangirira okwesimba. Amubuuza naye kati obaddeko mu society omanyi naye mukwano gwange ebintu bino ngo bajja kukukabaza era ogenda okuwulira ate nze ndi wa Nuupu ate kati mikwano gyange ba NRM nze munveeko mwe aba Nuupu temwanjagala wane NRM yanjagala ogenda okwesanga nga okubirira nga kukoze eki kuganye. So nze kyembasaba omuntu yali badde asooka n'agendako mu field n'ategeera n'amanya nti kange nze bwe najjawo nabagamba ndi engineer ne bagenda kulwanirira nnyo okulanga tufuna shape y'ekibuga era ndowooza etandise okuvaayo. Tukoze n'oluguudo oluyise mu swamp ogiraba wali kapipa ng'omuntu yenna abadde takkiriza nti wasobola okukola ki okuyitawo oluguudo. Kakati ku kapipa wawali wansi ng'oyise ku Stella Malisi n'oyambuka ku Kasumba. So kakati kirungi bajje naye batabule. Tebagamba bugambi nti kati tuweera oyinza okuweera n'omaliriza nga ate ggwe tewali agenda kukuyamba kubanga politics wa Uganda ekizibu kyayina bwe bakujjamu bakufiisiza ddala ne bwoba olina experience yekanaki era emirundi egisinga batandika kunokolayo kano kamulema kasole bweranga singa olinawo omusanga ng'awabula. Kakati eyo mu councils yali badde ayitibwa n'okuyitibwa mu orienting abakansala abapya nga bazze induction courses wali badde teweetaaga bava Kampala. Mwami Innocent Ssekiziyivu tweyanziza ojja kukkiriza nina ebibuuzo byennyina okukireetera naye eyo topic ejja kuba ya lulala. Weewaawo mukama wange. Sooka okwebaza mwenna abatugoberedde omukulu meya Innocent Ssekiziyivu gwe tubadde naye wano. Twebaza bannaffe bannanga batusaamu kasente bannaffe aba Hotel Bafana International Kalamba. Kifo kirungi nnyo ogendayo ko n'osobola okuba ng'owummuza ku birowoozo. Saako bannaffe aba Highway SS Kiganda somero ddungi awo ku Binyonyi. Ugenda notwala omwana balina laboratory nnungi balina computer room screenshot gundi screen side eyo gyolaba ebigambo ebyo faayo nnyo okujjako ennamba ezo waakiri bakwire bagambe nakulabye ku iki njagala kumanya ABCD. So n'olwekyo twebaza nnyo mwenna abatubeererawo nemutukwasizako wano nawali katugezeeko tutambule binagaana Buganda. Yes. Neyanze abantu bakatonda mwenna mbasaba obudde bukiranga ku makya tebuzibanga nga tolina muntu gw'osanyusizaayo. Abantu banyumirwa nnyo okulumya bannaabwe naye ye ng'alumya banne ate yayagala bamusanyuse. Obudde afazaali obuuzanga omuntu ng'osimayirinze n'amanya nti omuntu oyo asimayirinze. Kibi nnyo obudde okuziba ne weebuuza nina omuntu gwe nasanyusizza mu bulamu mu lugendo luno lwe nakoze olwaliro nga tojjukirayo no bwe tunaakola ekyo tujja kuddamu tubeera ab'obuvunaanyizibwa. Babuuze ku nsi gye butali kati wano baagala kubutandika butandise naye mwe mutambuddeko n'abagenzi ebweru obuntu bulamu bwe bunaabula ate bajja bunoonya obbuzza nga tebukyakola ki
bino gundi toyogera afe abantu nabeerawo naga nti ye bwe bateboogedde kyalowooza oyo tamuwuliriza tobuli abantu bebalekanira baganda n'okwogera listening does not mean accepting nkuwuliriza naye sikukkiriza naye nga nkuwadde omukisa ogwokola ki ogwokuwuliriza toyanza nnyo toyanza ego omukulu meya Innocent Ssekiziyivu tujja kuddamu tumuzze nze ebiva mu komenti byenkomirawo nabyo batera okunteekamu mubuuze kino mubuuze kiri era we binaaba biweze ku lisiti nja kudda ne binaaba tebiweze tujja kudda tubeekera tubagattako wendi mukama wange toyanza nnyo toyanze gwini abadde ku kamera mbasiibulidde wano tujja kuddamu omulundi omulala